Abalamazi abasukka mu 1000 okuva mu ssaza lya Fort Portal era nga bwe bagenda okulembera ebikujjuko by'abajulizi mu Bakatoliki Namugongo basitudde olwaleero. Bano omuli abaami, abakyala n'abaana bagenda kutambula kilomita 3 okutuuka ku kiggwe Namugongo era nga basiibuddwa omusumba we Fort Portal Robert Muhirwa ku kitebe ky'essaza Virika. Bishop Muhirwa asabye abakristu bano okukozesa omukisa gw'okulamaga kuno okukola Katonda by'asiima naye akole ku byabwe. Teso olwaleero tugenda kutambula n'abantu bonna mu kibuga Fort Portal tulage Bishop n'abantu abalala ffenna nga bwe tugenda e Namugongo olunaku olw'abajulizi. Oluvannyuma Bishop Muhirwa atambudde nabo okuva ku Lutikko Virika era nga bayise ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Fort Portal n'abawerekera okutuuka ekitumba nga ze kilomita 8 n'abasibula n'abagaliza olugendo olulungi. Abalamazi abasimbudde olwaleero basuubirwa okumala ennaku 9 mu kkubo nga leero bawumulidde ku kigo ky'e Kayihura nga kino kyesudde kilomita 5 okuva e Fort Portal. RPC wa Rwenzori Norman Musinga akakasizza abalamazi ku by'okwerinda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.